So nasigala kunyirira nava ku bintu byensi. Ebintu byensi byali bikutwala wakogwe. Byali bintwala nengamba banange Macha, it's time to be you. Babudde nkomewo mbeere kiki kyendi. Nkoyo kutambulira mu kifaananyi ekitalinze. Kino kyakutwalira bbanga ki? To realize. Kyakutwalira it's now a year. Yeah. Omanyi munne mu abawala abatambulira in this kind of category. Mulwawo okwezuula. Tulwawo nnyo nali manyi neezudde nga nfuuse maama naye nga ndaba Mukama n'agamba it's not the right time yet. N'akijjawo nengenda mu depression and all that. Kati nakomyewo ate ndi muba. Kulaba otaddeko neka tondaba nagala yaka Macho yalizo gatozaala agalako. Nazaala te nasindika. Wange? Nasindika omwana tebansala. Nasindika ne bayitawo emyezi 2 nenziramu naye kuba kazina. Buli omu n'atya. Ebintu bino wabibalansinga otya okubeera by the time wali maama at the same time ng'oli mu mazina watuuka otya ekiseera n'ogamba nti kati byonna like wabikwasaganya otya at the same time? Some things come basi biplanningire. But the fact that I had a caring baby daddy, I think I never got bange bafaayo. My mom was there 24/7. Okoshegera. Nga mama mifunye gig ngamba mwana mundekere. Wadali na mwana mundekere ka gendo okole. Ne kuzine saa making sure nti era nga badayireeta abo bakimanyi bagamba obudde bwange banaye kubuna obudde nvaawo. Okoshegera ni mama ate nkyali na kawere. Oshegera. Era nga obudde butuka nga nvaawo nga ngenda nga nkwasaganya era nga ntire nga kikaba nenga tenze mama. Mama nosonyo okuzayo ku story ya muwala. Yali mutabani wo? Yeah, my son. Was my son. But I'm healed. Okay, sisobola kuona 100%, but I can't now cry nga ni muchogera ko era omuntu wayogera statement kati baze bamfuma kutokoko. Yes, era mbali mpula ngo trending. Yes, nasanga omwana we yakola bichi like tebichanuma cause I learned to live with that. Omwana wange yafa malaika buli wonsaba through Saint Gabriel. Kuna emikisa. That is the fact. So tebinuma de na kazono. Busanga bichi cholo omwana we yafa nawe ojja kufa. Tebinuma walai Ibra. Bino toina chwabi. Toina ngeri yonna gyokize mbine ebintu. Njize bingi. Ngachi. Simanyi oba kirungi oba kibi but I feel like it's okay to posting abana on social media but let's have limits. Omanyi omala ofirwa omala okutuka kekizibu woda mu sense zo gamba oba kino na kino. So omwana wange yafa yes fine yali mulwadde but I believe there is something eshali shtufunga ngobude kumbu yali mulwadde just mulwadde. Like what do you mean? I was talking of sticking. What do you mean? Waliwo ekitali kitu? Abantu first of all abantu balina ennimi embi. Ibra ndi naye wano. Ibra you're smart bichi. Kino nkyogera kiri ku face but you don't know what is inside my heart nga nkyogera. Abantu bazibu. Ebiso. Abantu balina amaaso amabi, abantu balina wano wabi. You know someone can be like utagenda suka lwancha. No for. Upon my living God I've witnessed it. Mtumsa yagamba omwana tosobola kumaliriza bichi omwana yafa okoshegera like ennimi zino abantu boogera ebintu bingi in your presence out of your presence nebitutuukako era nze Ibra kino kankugambe teri love bichi neweka nemera nti ndi mukwano. If you see me post with any man those are all my friends. Nemu posting omusajja gwenjagala siriddamu kikola. Wali okikozeeko? Nale kikozeeko nakikolako gumu. Ngalavu ekuluma. I posted my baby daddy. Lomera nga kimanyi nti baby daddy wa Macha. Ali mu ndongo eno mu industry oba tuli? Namuletamuko katono oyo n'abeerako mu Vix nawo mu video. Yali dancer? Yali dancer naye nga si bano nga ffe bwe tubeera eno everywhere. Naye nga era nga olumu apostinga azina ndonga naye nga si nnyo. Si nti byalimu nnyo. Era mukwano siriddamu era ne wendizaala. You'll know I'm a mother, but posting mwana. I feel like also we should have limits on our kids. I don't know, but Macha omusajja yakulimba kyo okutuuka okuzaalamu omwana. Kuba abaala gundi amwete muluzaala. Tetuzaala mu yakulimba kibigambo ki like be yakukozesa to an extent okukkirizisa. Nali mulaavu nali mwaga. Nali mulaavu nze gwolaba. Laavu nga njika bwe bate. No gambe ekirabo kyosobola muwa ku appreciating akomuzaala. Actually saza lambo okuba nzalira musajja. Kati nakole oba nakyogera okyala ngamba ennimi zino ntonzi nayogera ne ngamba when I make 25 njagala kuzaala. Okay. Mukwano za Mukama n'agamba from your mouth to my ears. Ate nze by the Ibra abaala abajjamu emuto bati
you can ask all my exes nga bonna bali omukaaga bali bameka bali mukaaga ba exes bonna nga ngobawe kyajjula ina ate buli ex inamuwa obona ex wange nga sino ati waliwo bano nga nalifala manya yo love y'ekifala nga njukira me I used to be a tomboy nga manya nina boyfriend nga sibyakwegatta me I tell my mom everything man at him nedda anyways nze sijjanga muko olubuto era unafuna olubuto. It was your first time? It was my first time ofuna olubuto, my very first time. Era unalufunira we nazaalira. Sigana gamambu segatangako before. I'm sorry to use such big words. I've done it before. Then I've never gotten pregnant. It was my first time. Era was scared. But in my heart I was like, I have my savings. My mom is okay with it. My dad is okay. My sisters are very happy for me. If the man leaves, let him go. I will do this. Ebisala ebisinga bw'ofuna olubuto lwo olusooka ofunamu challenges ez'enjawulo. Nazifuna jukira lwede nesitoka nali mulaavu onomutala n'abange yekyanga mukaawo omwami nga bwajja bwagenda nenga abaneze empedde ngenda beera single mother naye natya naye era nga abavubuka babeera bwekyanga bwadda. He was there. Yeah, he took care of me. Era thank you Bambi. Mwami gundi yonna gy'oli tali mu Uganda afuka musama. Mwami gundi tulina bwe twalabaawo nga mulinga abeetwalira ng'olaga nti abanga olina ebigambo byayogera ku social media okwo ng'olaga nti maybe oba famire y'omwami wo I think oba tebakoze kimala oba nga gwe olinamu kali saagala gendayo nnyo eyo naye waliwo kale ebyaliwoko unafiirwa Nawunga nali njagala zika mwana waffe nze gwola naye omwana yali mulenzi so ne bangamba omwana omulenzi balina muzika simanyanga waabwe nga nze njagala naffe bakoze olumbe nawe bakoze olumbe omwana yenna oba mulenzi oba muwala aziko nga taata w'omwana saidi y'omwana nali first mother be nali manya nfiirwa nze fiirwa. Anyways kale waliwo era some issues sagala nnyo bire kamera and all that. Tusunireko katono nnyo a little bit like this twabiranga ku social media zoko ne tugala Macha kiki bino ebintu yagenda obiyingiramu nga tabitegeera much especially ebyokufiira nali sibitegeera. I've lost people but I haven't lost someone like so close to me like the way I lost my son. Nali manyi nfunye entuuse akagomanya omwana agwo kyekitegeka kali kalungi nga kalina vibe nakakuba akazina kana katomwaniya naye nga kalina vibe like mother like son. Mwana nali ntuuse naye mukamanuza n'agamba not now. Okay. So Macha, yes. Oyina statements zewakolanga era osijja vaawo statements zona zewakolanga akaseera k'omwana mu kuziika awo ebigambo nakola interview. That's why I love doing interviews in English. Pana goli chali wange we can talk like atwala omuntu gwensanga nga mbanjagala mukakasa nti alina Oluganda nze siri Muganda and you know that. So I had an interview nayogera kufiirwa okwo. So my statements actually ono mwana yagezaako okubizza ngagezaako like to beat me on TikTok but maka jukira maka yakowa. She was like mbu nagamba Nazaala Omwana Wange ate mbu simanyanga mbyegaana. I said singa sigwe singa netuli wano. Do you know what I meant by that? My baby daddy wasn't here. Like my father-in-law azaala my baby daddy taliwo wano. The immediate person is the mother. Now take a statement yolinga gama to maybe wabainako obuchayi. No, it's not that. Actually, I understand because everyone has their own interpretation of you can be living to be a naku and the way he spoke it out, definitely someone would think otherwise, which is very, very okay. But actually my statement meant actually I was thanking that lady because she organized everything ewaabwe. Yakwata abantu ba family yaabwe simanyanga ba sister bagundi simanyanga mugajja wagundi senga wabichi, like she brought everyone together for us to go to their village to bury my son. That's what I meant. I didn't mean like she killed my son. And after the burial she was like bichi bino benda waliwo misinterpretation ya bichi but yukira once about the interviews now watch chimanyi but I think you've never seen me on any camera. It is my first time because too much on social media and it is very, very okay. So I let people talk because they actually talk. Nabatajja kuziika banange Nazaala Omwana Macha. People talked a lot but it wasn't necessary. But internet bwetyo everyone has a right to talk, so you can keep talking and for us we're keeping going forward. So regardless, rest in peace my son. Ebiseera ebisinga omwana wo yasoose kibanga like it's your dream
Omwana yali ayagalibwa nnyo. Daddy wange sinyanga ettaka lyange. You know those things of okutandika okuwa omuntu ebintu ne ngaba naye. Ebbanga lyetubeereddewo daddy tatuwa bintu babiwadde mwana. Namubuuziza nga bwe yavuddewo byange. Yasese. Anti ffenna tuli bawala. Abalenzi gye bali naye. Babi May, he so rest in peace. Rest in peace, Gabriel. Nali nkwagala nnyo but Mukama yali asinga okwagala. So kati Macha nga gwe you personally oli kuki? Nze wendi wano mpola nfumba fumba ebintu yange. I'm starting up some business of my own. It's a gift hub. Era baminyagala mu support ngenda bawe ebirabo mujja kukiwulira. Eso kama mwabawe ebyo byobwerere ebyo kubasudia. Kati esaawa zino, are you in good terms with your baby daddy? Simuinaako obuzibu ate batimba muinaako. Like enkolagana eri yaliwo ekyaliwo oba twayawukana. Mwayawukana. That means Macha waliwo obutakkaanya, waliwo misunderstandings you and him. Mukuziika. No, before ne bino by'omwana okubanga akyaliwo. Maybe muzoba mwafunamu obutakkaanya, misunderstandings. Couple ziyo mbabulijjo neziddawo but we had no issue. Namukuziika nomwana twali mu ddwaliro ku oxygen. Twampere but namukubira twali ku video call paka omwana we yafa. Bakwasi kyabina nakyusa essimu. Twali ku video call paka omwana we yafa. Era ngamba basaba kino. Basaba sente za kino. Basaba kino ng'aweereza baami paka omwana we yakutuka we tuli ffenna. Omwana ali ekitegeeza ali amaze ebbanga nga mulwadde. Teyali kyamala bbanga but you know kids how they be like leero mulamu like ekiro alwala makwacha n'atereera so that was that. Wali obeera naye? Nali mbeera naye. So kati in that process bakubira omwana waga nti omwana mulwadde. Naliwo yes nomwana okuzirika naliwo. Twamala twatereza ennyumba before we shifted actually. Wajayo? Awo that place. Before even post twavaayo. Twaliwo ffennaawo nga tutereza manyi omwana nga wasitula kino naye akwata wano. Okola kino naye akwata. You know how kids be. So regular awo naavuga nga agabeera mu kimotoka kye. Nemutuzamu muvugevugemu awo abweru nemuvuga etuyingira mu nnyumba nga like I put his shoes together ngenda like to wash them the next day because twali tukola general cleaning. Najjayo nga kajjayo wateekawo ekigere muwambazi like he wore almost all his shoes aba yakamala nabeera nga akaba yagala okwebaka. So mom was like muteke ku mugongo nabeerako biki nabeera nga yebaka nanga kati mwebase osooka onaabe. Namutekawo ne muteeka ku bbeere nabeera nga yo kanatandika okukankana. Yakonze banne nalongo mutabani wo ng'akola ki? Because my son and my mom, I had a bond with my son but with my mom it was so much. So munange najja akole ki? Amukebereko ebiki. Omusulako bati nakama engatandise okwokya. Duka ofune kana kadagala ka temperature. Awo wennyini? Yes, wakawo wennyini. Nziruka ngenda ku pharmacy nenga dadi we bana ebeya nafunye mu ka temperature kino ayo omwana yanga tebiki ate nga dia akavaawo like 2 weeks. Namugamba munange simanyi tugenda okudda ntabula kadagala tumuwe bati ne yesika muganda wange namubaka olayo gate eri waggulu awo twamusanga ku gate nenkwata ebyangu awo biki tugenda mugero straight paka ku oxygen. We didn't even spend 30 minutes. Ekitegeeza omwana teyalwala nti obadde awalwale. Kale before yaliko omulwadde nga alina omusujja ne mutuki nga naawona. Kyokka omwana wange like okuva we namuzaala paka yaweza 1 year atalwalangako. Yali awezezza omwaka gumu? Yali awezezza omwaka gumu ne 3 months. Nga tugenda myaka 2. Bannange. Mukwano nga ne Afudde nagitungisiza dda. Wange maama. Yali nkaagala. Like was literally he became my first love. Like mama wange anjagala, tata wange anjagala, my sisters love me, but there is a bond I had between me and my son. Nga neobeera munako ajja nakola we bati mu maaso. Nakola bati. I see. Well, buli wembyogerako ntereera. Helps me heal. Oh yeah. Kati bukyanga afa wazize ebbanga ki? Kati tumaze mwaka gumu. Mwaka gumu. Ni wali ozeeyoko. Nagendayoko olumu nga ngenda kumuzimbira. Ebamuzimba? Namuzimba, twamuzimba. Nayogera ne Nazaala. Then ne tugendayo, ne tuzimba, ne tusaba. I also want to go back this year. Njagala genda mu August. Bambi. Katonda akugumya yongera okugumya.
ene Katonda omwana amuwe kiwumula ekyemirembe bambi wali oyagala nnyo mutabani wo nali mwagala wali oyagala nnyo mutabani wo I think now I've cleared that naye kati nkulaba otaddeko buteesi kati wani gwolaba essaawa zino are you seeing someone oba baby daddy oba si baby daddy wange waba mufumbo nonkubya manyi munne ennaku zino mwasuse kibba basajja kyakuse kibba nze sibba musajja teri musajja gwe babba banange teri musajja gwe babba musajja agenda gyafuna emirembe nkiddemu teri musajja gwe babba omusajja agenda wafuna emirembe kankiddemu mu luzungu there is no man who is stolen. A man goes where he finds peace. Kati emirembe baba agirina wange ajja wange byebyo era wamubeere omwana baba wange omwana yesibye ku bba wange emirembe agifuna eno nakowa ebyo ebintu sibyagala sibyagala ndi mufiya oli mufiya kiri kyoga kyakuletera okubanga ntya okuzaala otya okuddamu okuzaala just because of that kyakutraumatizinga nnyo bwe kityo nnyo nali sikisuubira waliwo baddekawo nga tolina transport ng'oyimiridde ku kkubo naye ng'essuubiro liri ku muntu oyo ajja n'atajja kuba toyagala kuddamu gendamu ekyo ekifo anna yogera kunzita kati yeggwe yenze naye lulimu olwo nga fiya envuddemu naye kati gwe oli awo tolina muntu yenna agamba banja bankwana naye sibaagala nze nina gwekyagala tankyagala ekitwale nti munnaye anyways nga kale olubadde lwali I have a man yeah and I love him so much ali mubiri ebintu byaffe no tabirimu sisobola kuddamu ku riskinga well Macha yes so far a career ye yendo eya okuzina eryetya eri bulungi bannange endongosebe erimu ssente tufuna gigi era baneeka nebaza abayimba batuwa ku mirimu mwebale nnyo tuwa emirimu bannange tusiima thank you so much for giving us gigs nammwe abatuwa emirimu ne mutatusasula mukama abalaba naye olinamu abakozesa emirimu ne batabasasula bali abatubba naye nze nja wamba lumu kamera y'omuntu nja kuba omuyimbi oli ani abavunanyizibwako baleeta ku kifo director oba abamuyimbi kisinzira olumu director olumu muyimbi bonna asobola okuyita olina agamba ng'oyitidde mu muyimbi olimulala nga yitidde muki mu director kati gwe sofa tulaba kati Macha tulaba nti abayimbi bosinza okukolera essaawa zino actually waliyo muyimbi kigoyinza okugamba nti gwe tali tukolangako gwe sinabakola nga njagala mukolerako Vairota solobera Vixen we olaba nina obugoye Vairota njanyumira nnyo mu vidiyo yo negwe agala nnyo omanyi mulimu ebintu ebituuka olinagamba Macha engeri gyewali ofuuse maama mulimu ebintu ebimu byotakyakola kubireke noga ebikambi byerekereza gyebiri naye ate katogwa maama bunzijjako ki bunzijjako kuba nti kyali muto omwana yanvumye ndi mukazi mukulu tuka nga omulaba nze naye ansinga emyaka nga 5 I'm 26 mwana just no you're 26 yeah I'm 26 katusuubire guno omwaka ngenda buza 27 guno omwaka guno omwaka ndi mukazi mukulu I'm going to make 27 this year. You're going to make 27 in September, yes. Okay. Biki byosobola okugamba ba Vixen abali abajja obuzi kuba guno omulimu si mwangu mulimu okutega ebibatu ekikimu bakwana respect yourself. You've been in this industry for now like 9 years. Ngamba yo mwimbi ngali ne bateko naye ati kato yizo mungamba ina tusobola munga mukwano nze nkugamba Macha toyina ro okakasa Macha Macha ngaba batukwana but just know what you want. Agenda kweba kakuleke but know what you want. Focus on money. Bine bya exposure tetebiyamba exposure jeri ko sente bakumanya ngo inamu ka sente. Brand yourselves. Lately these guys use social media jagambe let me see her TikTok, let me see her Instagram. Brand yourselves and know what you want. When you know what you want bina bigobera
industry abantu balogo obikiririzamu mukwana abantu balogo okiririza mudogo ankugamba lanti bera mune ka jewelry mu bulago bwange yesa pulite vam badate sichikiri njina mu buli kala ngama nti lero nyambade gold jewelry wa gold sapule eba ya gold black eba ya black purple eba ya purple nzina mu buli kala mama yazireta nga kuliko no mukisa gwa church kwegabo bogenda okuzina ogijjamu oba ogirekamu eberamu ne masakazira ne ubajoba weuba mukwano ne ngaba kati Afudde Gay. Okakase ndongero mulimu abalogo. Ndongerimu abalogo banange pray. Musabe Katonda abakuume. Abantu babi. Nange ndi mubi nate siri mubi nnyo okutuuka kuloga. Omanyi munnaye abaana abawala abajja mu bino ebintu by'endongo most especially mu abawala video vixen. Of course challenge zibeerawo nyingi nnyo. Naye gwenga gwe omuntu challenge gye wali osinza okusanga mu mbutufu eno challenge mbutufu challenge ize nnyo. To an extent netuusa okukyaya amazina. Poor payment. Poor payment. Shoot eri busabala. Mpagayaza. Yes. Transport wachiwaya. Transport. Olinya board olinya taxi. Sirinya taxi. Wevuga. Sitevuga. But sometimes I can use like Uber if I'm not so late. Oba neninya safe border. But by the transport chiwaya that is like 25,000 bro. Waya kitono. Oboshegera. Oli ogenda akugambye akoleza outfit jayagala. That is like it's on you. It's on me. Hey. Atagalo jengo oli class. That is like 150,000. The outfit. Oshegera. Nabu extra zawo ngofunye kuvugayo gwe wakao. Then balayo transport olimuso ogenda gamba mbujanga wekozeko makeup. On your own money. Yes. The least someone can do for you is like 70 or 50 lachaliwo for makeup. Oze na kugamba ngenda kuwe mitwalo 10 oba nagamba ngenda kuwereza sente. Ngaje siwamba kamera. Nduka isime ula banewe walu. Why like the disrespect is Macha. Nakulina nyingi. Tugenda yenyewe. Let's assume katigagwe banga lyomaze mu industry muno. Macha wa maker. Macha wa maker. What are you? Wange? Oh my God, otegezachi. No, Macha. Omuntu okujja muzina mu video ye wa maker. Like ndi wa bay. O charging bwa. Ndi wa bay. Chogedde bubi. O charging maker. Sente nyingi. Sente nyingi. Oba it depends ku buli muyimbi. Yakwa era kulimu omuyimbi nga muganda wange nga walai. No. Cause mulimu omuyimbi. Nga mbutufu nawo mulaba tannaba kukyandika. Neera tekinganya kujja kukolera ku mitwalo 10 nedda. Macha, okolera sede maker. The least I can work for is like 250. 250. Toli wa bay. Siri wa bay. Akatone nnyo nga omuyimbi upcoming ayina oluyimba lumu. Wampulira bagamba. Solo zimukolera. Kozi mpulira bagamba babawa ekizike. Mulimu nabe mitwalo 2. Mulimu nabe 2. 5. Ekyo mbadde sikimanyi. Ezo sizikolera nawe ekyo kimanyi. Omanyi nawe ku ssente ondabye ejjo. Nga tuwambye kamera z'abayimbi. Waliwo kikozeeko? Kikolako. Omuyimbi ki? Si muyimbi. Director. Namugamba leta sente. Naye yakukontakiti nzojje? Ye yankubira. My sister konze kanzije yamuna abaana 8. Are for real? But what transport 5. Nani goyiza mwana wa Nalongo. Namugala Katonda banga. Nga sente zalabikirawo. Koko kuwambe kamera? Nakwata kamera ne mugamba onozifuna nga njikuwa. Tebakwata kinga ba boys be. Baba manya nti ndi mulaluze nawo okimanyi nawe. Jukira kati nkuza yamu Nazaala ko obwongo wange ne bu stationinga ka walalala but before you know how crazy I was. Anjuka nali mo lulenzi kati nga. Njera abantu abasinga bali bakumanyi nti ogwa side ye. Nakubako yo. Mashanga watogeze ebigambo. Batumanyi oli side ye. Muna yenze gola bawano bali babita mu Sears. Gunda bamu. Bali bena nali nkutie ebisere ngandika sajja. Nganda banange.
Ngenda kutandika kyangandaba. Kati na bwabulamu banga nakula nnyo n'abalenzi. Ewajjajja those things of staying with boys. Kati nga embeera ze nakuliramu. Neera nengenda ku campus eyankyusa bino. Bella. Campus eyankyusa n'esooka n'enkyusamu n'endala. Nojjamu ebyekimamba. Ebyebisajja n'obireka. Era niko kunkwana nti Katonda ngamba abakazi babeera bwe bati. Chika, bara newe. Wabale kubeera smart. Wabale kusanyumye. Onyumye nnyo naye kye njagala okubuuza. Ka. Wano yambadde nga seremeka. Kubeno njiraba eno kano galabanga ka night. Batunze katunge. The by the most of the times outfits and instunga butunga. Wabale kweteka musi. Nga mta Sandy stitches. Yakola outfits and this is just 7% nyingi. Sasa butono nnyo. Ngammeka. 250. Soka. Awo temuvaawo. Ngate kuliko ngato nansawo. Engato n'ensawo byanjawulo. Aneno ya layisi ensawo. Ensawo ya gumubiri. Eyange gikwatako material giwulire. Mukwano. Leopard skin. Zebatakali ku sweet wali. No, sizezi no my dear. Zezire z'abagundi bali si yange. Siri mugaga nare siti ukayeyo. Akatimba. Akatimba kumba desi kabaze. Akatimba. Akatimba inspired by my mom. Kali part of this outfit? Yes. Okay. But kuba bakakuze separately. Kati ekisembayo. Kano kotadde mmanyo ke bayita batya. Bakala ka smiley kafa baina smiles ennungi. Ne banna. Na oli mukulaga kyo oludde nnyo okunda. Abaana abawala bannaye ebigulu we batuusiza bite we batuusizaawo. Bulijjo ndi mubi. Mukwano ayina ayongerwako tommanyira. Soko jinika abantu bakalabe. Nane Macha. Kakati ekisembayo Macha. Abaana abawala nga mususu okwagala obulamu obulungi obwamangu. Expensive things, yes, everybody loves expensive things. But the question is, obifunye otya? Mwagala okulivinga obulamu obulungi obw'ebbeeyi lwaki? Ate mu bwangu. Bulamu kyayagala, bwe tobwagala kyogamba. Bwagala beera mu fake mu. Ate munnaye muvaamu birala. Kati gyolaga ntegeddeyo naye. Not everyone fakes their life. But some people are living the life they want to have, the life they can afford. Oboshegera. Nze Ibra naddayo mama wange. Obeera ne maama wo. Naddayo waka. Kweje emyaka gya 24 26 tonfula mu. Don't you think that mundaye oli mukulu ekimala akudde wa mama? Mama yangamba nzireyo depression yali enzise. Depression ongambye wawona. Ati yali ense nangamba nzireyo. Nante kati yawona ddayo ogenda wepangisize. Nja kuddayo tongoba. Depression yawona ddayo wepangisize. Mukwane waffe wagazi tubamange tangobangako. Anyway kale ngavude kwekyo. Mami wange akuze. Kati I feel so safe nga buli kimu right now nza kimukolera. Sinako mama yange tanfuga mbu toda kuzine sawa amanye emirimu gyenkola. Yes, so I feel like right now she needs us the more. Baganda banga bamu tebali mu Uganda oboshegera tuliwo babiri ate oli business woman nnyo izo omuntu asobola okubeera available. Basigenze ku mulimu gwange plan B era ku plan A. Basigenze ku zombi I'm always home. Like mami waba avudde ku mulimu gwe I can take care of her ngagala kino nga available. Oshegera okusinga wedeto omukozi nga tamanyi byayagala. You get? So nasalo nengamba let me first keep home. Mama yanga nafuna ku bazukula bakuliridde nasanga ina abaana be but tuchalinze bafuneje emyaka ekisobola okubeera ne jjajja waabwe oboshegera they can take care of her. But if I'm available right now, why not take care of my mom? Yensonga ekyanemeza okuva ewaka but teri kingana agenda pangisa tekiriyo. You know I've done it before. Kati osuubira kuva ddi wa mama ddi? Nga mama mufunidde anaamubeezaawo. Ni ku bano bamaidi abali mu kibuga Kampala. Abo babbi abo batubba badde abo. Ofuna ab'okukyalo ewammwe. Babbi ate abo bajja n'ennaku yabwe n'omwe wa school fees yonna. Mpitira ku mukwano gwoya. Jangu wano Bella. Gwe. Mami mundabire. Kale. Yebale kukuza bulungi. Ne lwakuba munayo ina ekiseera wootuuka ekiseera. Ntabukamu nga nyiizi. Oyina kubikozesa byonyine drugs, oyina drugs zo. No, I don't do drugs, you know that. You've been with me for how long?
Since 2020. Since 2018, right? Have you seen me use anything? Ngoje kwa kunywa whiskey? Ana sinywa beer, nje sinywa beer kawa mkamwa. Unywa wine. I take wine. Where's the difference? Difference Jerry, omumwa mukagoba okulaba. Nyabo. Mama. Bela soko je nawe. Tewenyoma. Katono jangu, katono nnyo. Tabuza bibi jangu si makona. Enange nabengana sebo sibula moyo nabera mu kamera. Ogambo cha mama. Oli bulungi. When ina fashion designer. Wange? Ina fashion designer mulamba. Une fashion designer ya ku designinga. Yateka mune kusenge. Okakasa. Benebona oli mkazi. Genda kunkubya baba. Nyabo. Oli mchala. This is my best friend by the way. Mimi ne best friend bafuse kirala. Asife. Sife ngatwagala. Kanti wewe umuteka mu sente best friend wo. Yabala kusema. Musete ngambe kawana wa mama. Ali mu milioni ndanya. Nzayogera. Kati ye yazitaddemu. Ye yazitaddemu. Yasademu. Wamma. Wandyagadde nnyo okudipendingira ku sente z'omusajja. Ata kudiru ki? No, ati Yesu ayinkubuuzizza. Nedda. Lwaki? I work hard, so I don't really need money. Ennaku zino abakyala oba abawala mwagadde nnyo obulamu obw'amangu. Expensive things mu budde obutono ddala. Mwagala nnyo okulivinga life eri expensive. Lwaki? Why nowadays kiri too much? No. Bwaba bwagala bukolerere simple. Anti kati munna ebyokukolerera ebiseera ebisinga bizibu ku mmwe. Omukyala temwetaaga kubannyonnyola. Temwagala kunnyonnyolwa. Nedda. Sekyo buli omu abeera ne kyayagala. Waliwo ayagala okufuna ebyafuna. Omuntu yezze waliwo n'ayagala nga kiva ku musajja. Kyensobola okufuna ku musajja nsobola okifuna ku bestie wange so kati mba seetaani. Are you seeing someone? Are you seeing someone? How old are you? Are you seeing someone at the moment? Yes. Yeah. Are you for real? Yeah. How old are you? I'm old enough. Well, thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbadde munne njogerako ne mwana muwala ono anyumya okufa obufi era kakwateyo ka video tovaawo. Nayo ni mulano.